waliwo waffe gwe tukiikirira kubanga tuyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira obanga ye kennyini avuddeyo n'agamba yeyaguzza awo tetunnatuukawo byebyo era bwe bubaka bwaffe mwebale nnyo wuuyo mwenna mumulabye before the coronation of the judges and that we are here for mention. What you have no doubt that this process might go on for as long as 6 months or plus as the prosecution so wishes and this court so wishes. However, we pray that your worship, in line with Article 28 of the Constitution, an innocent man, in this case, Mr. Yoweri, is in the custody of court of prison. We so pray, Your Honor, that they do this expeditiously or as soon as possible, so the matter be heard. We so pray, Your Honor. We are aware of the 6 month window, and we are aware that also the accused desires his freedom. We are also aware that we cannot apply for bail from this court, and we know where to proceed, Your Honor. But we thank you for the time, and we are ready to return at such a time that you may appoint, and we expect that the inquiries into the matter and the investigation will be complete so that the process of committal takes place and that the case be heard and it's over. I beg to submit. So this being a capital offense, it's here only for mention in regard to the investigation. Should the state is advised to speed up on the investigation in regard to this case so that it can be mwenna mumulabye si wakyama onakulagula omukyala yemulugunyiza ng'agamba nti nno ensonga ngeri gy'ozikuttemu tewasooka kuwuliriza sayidi ye oli ku sayidi ya musajja gyokka gye wawuliriza gwe yadde asinkanye ebbalamu waddembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu waddembe ndi open simusalira musango bwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye tulinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira ne tugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna waliwo ekirala twagala mazima twagala akatanda ako keyawera kuba ndaba musajja muwanvu yagendako ati awo wenjagala okulaba taata Hajji ndi wano ofukamidde bw'oviira munda taata tulwana katonda waali mwenkanya nkulinza taata tetumumanyi naye kituleese olwaleero tetumumanyi naye kituleese olunaku lw'olwaleero kwe kubeerawo nga musajja munnaffe afuna obwenkanya tetugamba nti oba omusango gumusinga tegumusinga naye lwaki twetimbye t-shirts zino equity for men tugamba bwe gaba amateeka nga gakulamula
galamulenga gali balanced n'omusajja tetuleba omuntu akaba bukabi wano mutukwatibwe kisa guno omusango si gwa maziga gwa mazima kwa future y'omuntu eri mukufa musajja muna business musajja mukozi kakati bo tunasinzira ku maziga mukubanga oli akabye mukubanga tuwulire oli akabye ekyo tekigenda kukola tusaba Kooti ku mulundi guno omusajja yabasookera ddala n'abalala bakirabireko abadde bateekateeka okukola effujjo lyonna ku musajja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ogadde bulungi. Nebalamu abasinga babo bavuddeyo. Abakazi abalungi gyetuli.